ebya passport ne visa mu ggwanga lya Uganda bye tugenda okubanga twogerako mu katambe kaneeno. Saagala muna Uganda yenna asubwa video eno kyovulaba nkusaba oberenga ogiviewinga wayo obudde bwo oberenga ogiwuliriza omanye ebigenda maaso zineeno latest updates ezikwatagana mu ggwanga Uganda. Wabula nga gwe wena ali ku kyeyo video eno ogyetaaga naddala mu abali mu nsi ez'abuwarabu video eno ya makulu nnyo. Amawulire gabadde gagenda nga gayitingana agakwatagana ku visa okusaba visa Uganda okusaba visa nga bakomawo ewaka ngate bazisaba mu ggwanga lyabwe Uganda. Tugenda kubanga tukyogerako kubanga olunaku olwaleero minisita avuddeyo n'abeera nga akiwako endowooza ye era n'abeera nga ayogera ebigambo bino byengenda okubanga nkugamba. Nsaba obeere nga gwe osubscribinga kubanga ekigambo subscribe nkikulekerawo awo, notification bell n'engikulekerawo obeere nga ogikoonamu buli video yonna eba etudde kweno channel egenda kubanga nawe kutuukako. Webanga ya mugaso tukusaba obeere nga otuwa like ogilikinge wabula teweerabira commentinga erinnya lyo liteekewo lya kizo nnyo wabula nga ate ekifo muwangalira oba gyosinzidde okulaba video nakyo kya makulu nnyo tubeera tukyetaaga. Tumanyi obatumirako kyovula batubasaba amannya n'ebifo gye musinziira. Sigamba nti oba tuba twagala bakolako lutalo oba tulina ebigendererwa ebyenjawulo tuba twagala batumirako tubazeemu nammwe amaanyi tubawe ku ssanyu nti mutuwagira naye naffe tubeera nga tubalowoozaako. Nze mu katambi yenze Shila Adita nsazeewo nkole video eno okubawa updates ezikwatagana ku passport za Uganda. Fenna tukimanyi abana Uganda nti nno tubadde mu a very pandemic season eyokubanga passport tewali. Tubadde mu kyeya kya passport nga buli muna Uganda akabalwa passport nga ziweddewo abantu ne basasula sente ne bafiirwa sente zaabwe ne batafuna passports. Government nekola kyonna kyesobola ebintu ne bibeera nga bigaana abantu ne balaajana amabaluwa bagawandiise abantu beetaze ku internal affairs basimbye layini eva e Kampala paka wansi mu paka bonna banoonya passports ne zibeera nga zibuze paka government yasawo negamba bannange tutaddewo a stop on passports tetugenda kubanga tugaba passport ziweddewo obutabo bwe tukuba mu passport tekako n'empapula ze tukuba mu passport munnange zituweddeko ate nga tulina zi odalinga okuva mu nsi endala eya Russia. Wabula te ebiseera ebyo Russia ngawo mukimanyi nti nayo yali mu lutalo olw'amaanyi nga bali mu lutalo oluno olw'emmundu olw'okuyiwa omusaayi. So Uganda teyafuna empapula ezo eri lyonna ebbanga Uganda ebadde on stop nga tewali passports era nga tebagaba passport. Wabula te minister General yavuddeyo owa internal affairs n'abanga ayogera ku zino ensonga n'agamba bana Uganda tusaba mubeere nga mutusonyiwa naye ebintu bya passport kirabika tumaze obisolovinga passports. Omuna Uganda yenna eyeetaaga passport osobola okuba nga ogifuna mu bunambiro era n'ayogera ku express mwe abagala ezaakagwirawo mu nnaku bbiri osobola okuba nga ogifuna nga oyagala kagwirawo okugenda. Wabula nze nga Shila Adita kyestakkiriza express at least esobola okutwala nga wiiki bbiri wabula si nnaku bbiri wiiki emu n'ekitundu naye mu nnaku bbiri nedda. Era nze mbagamba nti nno omuntu akugamba ennaku ebbiri munnange ekiteekeko question mark nti kisobola kubeera that fast wiiki nga bbiri osobola okufuna express. Wabula ate n'agamba nammwe abagala ordinary zino ez'okulwalwawo n'abagamba zaabawadde mu wiiki ebbiri wabula ate nga kyensuubira nti woba oyagala ordinary passport at least osobola ogifuna mu mwezi gumu ku myezi ebiri. Yenze mbawadde range kuba nali nsabyeko ku passport. Manyi ordinary etwala bbanga ki ate era manyi ne express etwala bbanga ki. However nti babiterezeza naye tebisobola kubeera that much perfect according ku situation ya Uganda nga bwenjimanyi nti express esobola okulwawo netwala wiiki bbiri nga tonnaba kugifuna. Yes wabula te ordinary n'ogifunira myezi ebiri ne myezi esatu osobola okugirinda n'emyezi ena osobola okugirinda according to the situation and development of Uganda. Wabula ate waneeno wayimiridde n'asambajja ebigambo byonna ebiyogerwa abana Uganda okuva mu ggwanga Uganda mu nsi ez'enjawulo zitutuddemu nti nno ebyokusaba visa omuna Uganda okusaba visa okudde Uganda. Era wano n'agamba yeetaagayo abantu babiri oba basatu abali out of Uganda nga gwogamba nti wave Saudi Arabia n'oddayo Uganda naye wasooka sasula visa wasooka kusaba visa okuyingira mu ggwanga
Uganda era n'agamba teri munnayuganda yeetaaga visa kuyingira ggwanga Uganda kubanga that's your motherland eyo ensi yiyo gy'osinziira gy'ova wavaamu buvi n'ogenda okole okomyewo ewaka teweetaaga visa era n'agamba nti bino bigambo by'abantu abayagala okwogera aboogera ennyo abatasengejja mu biki bye boogera era nnyina akakasa n'agamba bo tebannaba kubyogerako babyegaanye misana kutu n'abagamba tebannaba kubanga babyogerako nti omuntu yeetaaga visa okukomawo mu ggwanga Uganda naddala ng'oli munnayuganda wabula n'agamba ebyo ebigambo byogerebwa mmwe abannayuganda abayina emimwa eminene abayina ebigambo mwe mutalaasa ebigambo bino wabula ngaffe abantu tetunaba kubanga tubiteeka mu nkola n'obimanya tetubimanyi tetwagala nabyogerako wabula n'ayogera ku dual citizenship yeriwa omuntu okubeera n'enjuyi bbiri gy'ogwa katugambe oli munyarwanda ate era oli munnayuganda oyina ewaka wa mirundi ebiri wogenda Rwanda tewali buzibu wojja Uganda tewali buzibu wabula n'agamba abantu abalina dual citizenship kati katugambe nga oli mu America wagenda mu America n'ofunayo obutuuze ebiwandiiko byonna byonna okwata bya America era n'agamba for example omuntu oyo wajja mu ggwanga Uganda n'afuniramu ebizibu America esobola ocreatingawo troubles lwaki ebabuuza omuntu waffe gundi ne gundi eyajja mu ggwanga Uganda afiiriddeyo kyekyamutta ebintu ng'ebyo beba abalina dual citizenship era ng'agamba kiba kyamakulu nnyo omuntu oyo ayina omunnayuganda ayina ebitambulizo ebitali bya ggwanga Uganda nga yafuna obutuuze mu nsi endala abeere ng'ayitya mu mateeka mu biwandiiko ebyenjawulo nga okusaba visa okusaba travel agreement kati yeeruwa ng'omuntu bwe naava waneeno neŋŋamba omuntu ampeereze ebbaluwa enzikiriza okuva mu nsi yange ŋŋende mu nsi endala ebiwandiiko ebyo byetaagibwa for safety ate nze nange nkitunuddemu nendaba nga kirina amakulu nti abo abantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri nti Uganda gye bakuzaala naye omaze ebbanga nga wavaayo oli mutuuze mu ggwanga eddala babeere nga bayita in a proper way bafune empapula entuufu ezibakkiriza okuba nga baba bazze eno okukyala babeere nga zibayambako okutambula okujjawo obutakwatagana n'embeera endala eyinza okujja amanya yenze Shila Adita nsaba commenting kweno video impagalanyi